Warahmatullahi wabarakatuh. Mnyongere kubagamba munno salam alaikum. Mwena naje musinzo kwanga mutwala ekisibo tukitwaliriza kibulako only 2 days. Yes, kulwokusatu oba kulwokubiri, I think right that tugenda kwa tujaga no kulwokusatu oba kulwokuna tugenda kwa tugenda mu Eid al-Fitr era nga njagala okubebaza mwena abasiramu bannanga abasibe ekisibo kino kuba kyatandikira nga April 12. Yes, April 12 mwebale kubanga mukisiba mukama abawempeera naye munaku zino ezisembayo bufenyo okulaba munno mutola ali amdu atenga mutendeze nyali omutonzi subhanallah atenga we mutola zakati nga muwayo shegedde empeera kati singa mubuno obudde busembayo da mu kiro kino tuba tulina okubanga tutola zakati nga tuyamba abantu abenjawulo bamulekwa abali mu nnaku abakadde shegedde nenjagala okugamba muno happy belated Mother's Day to my beautiful mother mukyala Nabagala nkwagala nnyo we bale kuba nti nno ekintu kino kitadde ku level endala we bale kunzaala we bale utansula mutoyi nkwagala I love you so much nejjajja wange awe empambira omukyala Nalongo nava nawe nkwagala akensuso akasukulumye kubalala wonna. Thank you so much for raising me up. I say I love you. God bless you for me. Mukama kwekyo singa okwagala kwongera obulamu. Tuberenge gino tukwa kitu kikwasaganya nayogeddeko naawe mukasimu ku lukomo lw'essimu and you were so excited. Era nange kyanziza munyamaanyi era we bale kunsabira essala zo zikola jjajja era namwe nawakubidde ku mama wakasimu Lawrence egulwadde nakola mama jjajja wa mugambi wamwebaziza okukuza. Yes, boino chikola sona wali eweru ng'otulaba mu Qatar, mu Dubai, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, then USA, Canada, UK. Kubira ku mama wakasimu mugambe mama we bale kunzala omanye sala za mama zikola nnyo kitegera sone ne buli omuntu yenna yakukuza ne batata we yaliwo nga mama we yakuvaako mukubire kasimu omugambe tata we bale kunkuza nkutwala nga mama wange. Thank you so much for raising me up. Anyways, my name is One the King himself, King Smith, wano ku Celeb Jazz nga bulijjo nga nkutuusa kama oli agafudde ku baselebu bammwe wano ne wali okulaba naye tugenda mu maaso munange nno omwana amanyiddwa nga Anwar mumujjukira Anwar Muzata era ng'ono ye mwana omulenzi eyalekebwa omu lekebwa maka ga Sheikh Nuhu Muzata era nga muzala simulala Ajat Kulthum Muzata munnanga onakulwegulo yavuddeyo nakola charity naddiza ku bantu okitegedde n'abawa ku ebyo omukama oba Allah byamuwadde. Omwana ono yadajaganya amazalibwa ge ag'emyaka 12 weddu era nga munnanga ebinona byabadde side zawali ekawempe era nga etwasinzidde yasibuludde abaana b'amasomero abakwasa mu baana 500 young kids era bano nga yavuddeyo ogala muno abawa ku ebyo omukama byamuwadde mukuyita mu kisibo kino yabawadde omuceere yabawadde akawunga yabawadde buto yabawadde sukaali yabawadde omunyo yabawadde ebisikisibwa toilet paper ebintu ebiyambibwa ewakanga olaba mu bifaananyi ebyo era omuvubuka ono Anwar twavudde ntumubuuzaako ku mbeera ye bweri okuva yaviirwako taata we n'atugamba muno alhamdulillah mashallah omutonzi tabadde mu bijaali era abadde abakwasaganya abadde abakuuma ne mugamba lwaki ovuddeyo a very tender age okulaba muno oddiza ku bantu oba obawa n'agamba mu nnaku zino alina ekigambo kyayogedde olesako ekigambo ky'Oluyisiraamu ekyo kinneerabira ali ennaku zino balina engeri gye baziyita mu Luyisiraamu ku lwani lw'ensitami nga mu kisiibo mu nnaku zino olina okukwata ku Allah byakuwadde noddiza kuki ku bantu sibo yagambye era yagambye muno naye talina nnyo but okuyita mu mutima omugabi ye ne maama we Allah gwe yabawa n'okuyita mu birungi Allah byabakoledde mu kisiibo kino bakutte katono ke balina ne baddizaako ku baana bano wabula abaana bano bebaddiza si banaku asaki wabula basazeewo babasiibulule kubanga kyasanyu nnyo oba kyampeera nnyo okulaba muno mu kisiibo kino okwata n'osiibululayo ki n'osiibululayoku omuntu. So Anwar ono amagezi alina mangi nnyo namubuuza ku by'oku ssomero n'ambuulirako how imbya jetambula ku ssomero abaana bamuyisa batya era ye bwakula ayagala kufuuka kyagala kubeera mu dakitaali ayagala kubeera muyimbi ayagala kubeera sheikh nga tata we yali ayagala kubeera muwalimu. What does he want to be? Nangamba ayagala kubeera sheikh era waba sheikh n'omunyumira nnyo n'agamba wanaamala okusoma n'ebitabo bye agende Saudi Arabia ayongere okusoma olulimi Oluwarabu ayongere okusoma eddiini bw'anaava ajja kgenda mu nsi ez'enjawulo gye basomesera Oluwarabu no agende Mecca. Asooka wange ensonga zinakola azikwasaganya kankutuuseko mwana mulenzi Anwar mutabani wa Sheikh Nuhu Muzata ate osobola okuba nga omulaba then tugenda kwa tugenda maaso nga njagala ogamba assalamu alaikum Ajat Kulthum the beautiful Ajat Kulthum yagambye abamutawanya mu mwesonyiwe City Lawrence mumulinde muko katono akina sijja bogera katugende kale sebo nawe jebaleko abaana basanyufu ate abaana bagala nnyo piraawo ate Anwar bagabudde ka piraawo kyobalanga essanyu lingi awanga abaana bayitiridde obungi tubona tubasubya naye nga si bangi we bati naye kirungi emmere badde nnyingi ne bamala
kintu kirungi okugabula ku baana abato. Allah akuwa omukisa. Abaana bato basiima. Nsanyuse nga abaana bato basanyukidde omwana wange wazinange happy nga bambi abaana basanyufu okutulabako yambadde musanyufu. Wanji? Mbadde nsubira naye mbaye subira kinene bwe kiti. Nsubira wano ati nti naye alhamdulillah osansa abaana nga bangi kimu kigenze bulungi. Allah atukoledde enteekateeka. Abaana obagabudde? Embagabudde bana basanyuse nnyo. Mwafuna emmere ng'akuba omulanga gamba buli omu gwengabira yeeyanza akuba omulanga. Kibadde kirungi nnyo. Experience nnungi. Ani yaleese kino ekirowoozo? Nze nakirowoosizaako mami naye n'agenda nakyo nti yadde ng'emboozi ya bulijjo just kuba lwali naye tetukira nti kiri serious. Nze ne mami netukikola nekivaayo bwe kiti. Engeri gy'obagabuddemu ne ku idiyo nadda? Kyateeka nina okudda inshallah kuba kino ekintu kinsanyusiza nnyo ate kiba kirungi nnyo ne Allah nkiba kimusanyusizza kiba kirungi. Nsubira abaana nga 7 10 naye bananga abaana bayitiridde obungi balinga mu bina. Kama wamaanyi katusuubire mbu ojagenda maaso ng'okola bino ebintu tebijja kukoma mu kisiibo kyokkawoka? Tekijja kukoma mu kisiibo kuba kino ekintu kisanyusa nnyo. Allah akisiima kisanyusa nnyo abaana nabo kiba kirungi nagamba bambi batwadde ku tumere tetujja kuba mu kisiibo tujja kuba tukikolanga. Ndi musanyufu ng'abaana bato basanyufu ne Anwar musanyufu tuli basanyufu. Angambye mami abaana nga bangi bannempulira essanyu baye badde asubira abaana nga 10 naye tutuuse wano tubadde overwhelmed nga abaana bangi ate nga basanyufu okutulabako. Byonna kulaffe kula Allah kula muzeeyi naye baafunamu empeera. Nebaza omwana waffe Arnold kyatukoledde tunule wano. Nebaza nnyo omwana waffe Arnold kyatukoledde bannange n'asibulula bato banne. Baby Arnold tweyanzizza nnyo tweyanzege baby. Mukama akuwa omukisa era weyongere n'omutima ogwo omulungi era tuli basanyufu nnyo abantu balungujja kitunzi abaana baze bayitirivu oba bali 15 banne bayitirivu tuli basanyufu nnyo. Tubaddewo n'abaana bonna tetubadde na mwana omwo naye tuli basanyufu era twebaza nnyo mama waffe Sauda Nampiima jjajja wa Arnold atukuŋŋaanyiza ano n'omwana waffe era tukusabira Allah akwongera obuwangazi n'omutima omulungi ne maama waffe mama wa Arnold naye mukyala muzaata Mukama amwongere emikisa n'omutima omulungi. Owaayi tuzereeti owuliddeko walinga olowooza tagenda kujja? Bannange seeraliikiridde kubanga nategedde dda nti bali mu kkubo bajja newe tubalabyeko essanyu litweyongedde nnyo era abantu beerungujja bagamba nti no omwana oyo yeyongera omutima ogwo omulungi okukuŋŋanya bato banne bambi n'asalawo okubasulula balye bonna bagifutaali. Mbadde awo nene ŋŋamba badde awo nendowooza nti obudde nga busibye tunakituukiriza naye ŋŋamba Allah aba atusoboseza Allah atusoboseza tutuuse bulungi tugabudde abaana alhamdulillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Manya Faruku Matovu. Alhamdulillah gwo mulimu mulungi ekitiibwa Allah yatugamba mu Qur'ani yatugamba wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wala shukura. Nti omuntu mba musazeewo okuliisa tirinye muliisira abaana bamulekwa bayatiima abatalinako mwasirizi naye nga omulamwa gwakyo mu kuliisa
nga temunyonyaamu bantu kubagulumiza, bantu kubalaba nti muli b'amaanyi, wabula ekisingamu obulungi kubeera nga aljaza min Allah, nga banyonyamu empeera okuva eri Allah, era y'empeera ebeera esinga okubeera ennungi. Ebigambo byenyiza ogamba Anwar nti bw'abanga atandikidde kugira emyaka okubeera nga musaddaasi, gwe mulimu gw'alina okubeera nga yeekwatirako ddala, kubanga okusaddaaka kintu ky'abantu babugayaliddemu nnyo, okuliisa kintu bakigayaliddemu nnyo. Ebiseera ebisinga abantu abaliisa bayita bagaga bannaabwe, bayita bebenkana nabyo mu sayizi oba mu myaka. Era ojja kusanga nti mu basahaba abatusooka abalongoofu abasinga Katonda yabagaggawaza lwakuyitirizanga nnyo okusaddaaka na kuliisa. So agende mu maaso nnyo omulimu agwekwateko nnyo, kubanga gye gimu ku mirimu eminene egy'okuliisa n'okubeera nga ayagala abaana abato. Okwagala abaana abato kintu ky'amaanyi nnyo 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 nnyo. Amannya nsigadde Faruk Abdunur Matofu. Omukulu, salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Anwar Sesanga Mzata. Waleero tubaye tuze tusibuule baganda baffe abato abasiraamu babeera baganda baffe, okuba bagamba almuslim akul muslim, omusiraamu abeera muganda wa musiraamu munne. Tuze tubasibuule, inshallah tusobole okufunamu empeera tutambuze obulamu bwe batyo. Ekintu kino muze mukikola bajasi mukiranise leero? Ate tujja tukikola, naye waliyo tugambye kino ekintu katukikole ng'ensi eraba, kubanga wali awamu abazala bananga nti ebintu babyogera lwa kamera, ebintu tebiriiyo, naye twagala tulage nti tubikola ku lwa Allah. Tulaba ebintu ebisinga omugenzi onansonyinya okugendako yabikolanga, mwagala kuggusa kiri, temwagala zikiza? Tugezaako kubanga ani atayagala kubeera mu ddwalo omutukuvu ow'emirembe, tugezaako. Allah aba atusobosezza, alhamdulillah. Okyasoma? Wangi? Osoma? Nsoma ndi mu Senior 1 Kwekwanzi International School. Twali twatandika dda. Mami tafunamu buzibu bwa fiizi? Tafuna. Ffe Allah yatukolera entegekera, alhamdulillah, buli kimu tuteyanza Allah. Kino okikola olwalaavu gy'olina ne banno abaana abato oba just? Tukikola olw'okubanga wawaliyo abaana abamu nga tebasobodde, nga Allah bo obulamu engeri gyabuteekaye nga si bwa mirembe nnyo, si bwa mirembe kiri awo. Kati bo oba olina ky'osobodde osobola okgenda n'obawaayo, kiba kirungi nnyo okubanga weeyo eddiini y'obusiraamu weyagamba. Olinayo obuntu obukusumbuwasumbuwa esomero eryo gy'osomera? Tewali kintu kinsumbuwa, alhamdulillah, kimu kitambula bulungi. Ebintu ebyo tebikkizibwa, biri haramu. Ekintu kikkirizibwa mu busiraamu naye Allah yakigaana. Kyekyo ebintu ebyo tebikkirizibwa naye asiri bikola. Oyagala kuba ki? Nze nnakula nyagala beera Supreme Sheikh. Kyekyo njagala okubeera mbeere nga nsomesa abantu, ngabirira abantu. Wekityo Allah asobola otuwa empeera. Ofunamuko ku buzibu bwa mamiwo obudde obw'ekiro ng'alina kyamiisinga, onansonyiya okibuuza ggwe? Oli omuwuliddeko ng'alina osegeera oba akyali mu kunyolwa nga muzeeyi we yavaawo? Allah yatugumya, tuli mu mirembe, alhamdulillah. Kimu tukyeyanza Allah, tulina mutawaana. Twakomyawo naye anti bali basoma kati nga abaana babateeka mu kisuulo bino ebya COVID, naye nga abaana tubakomyawo. Tuyese wano mbadde nze nsibule baganda bange bato bange, kati balinayo obugambo obutinitini oba basomesa. Basomesa emu okusinza ku myaka gyabwe. Kati
qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gamba omubaka wa Allah okutasana ememme gibere ku ye kyonja kyogera mu Uganda okubanga abaana bato tebatera kumanya Luwarabu ne omusiraamu owannamaddala owaddala nti omusiraamu ye mukkiriza y'omusiraamu atakozesa lulimi lwe bubi n'emikono gye onjogera kino ntegeeza nti tavuma olulimi olukozesa obubi okuvuma abantu okugeya okuwemula abantu ebyo byonna Allah yabigaana kati obeera nga ebintu tobikola bya musiraamu waddala n'okubeera ebintu ebibi okola n'emikono okukuba abantu okutemula ebyo bityo okunyaga abantu kati emizama nti batera okubeera kubba sente za maamawo za taatawo kugenda kubba sukaali kubba nnyama mu sepiki ow'ebityo ebintu tebiba birungi kati bakubagiza ebintu byemusobola okukozesa olulimi lwammwe obulungi okubeera nga musoma Kulaani nga musoma za zikaali nga mubuza ku bantu abakulu azadde bammwe batolera ku salaamu n'okubeera emikono gyammwe gikozesa obulungi okubeera oba olina kyosobodde naba omuntu atalina kyalina oba osobola omuwaako kati ekirala okubeera ng'osoma okola tasbiihi n'osomako kiba kirungi nnyo Allah naye abakuwamu empeera lwaki tasbiihi kati kiba kirungi nnyo omuntu okubeera ng'ali awo oba sekyo nga ddala nga mayiza okusala eswala nabaana nasoma subhanallah mirundi 3 mwegi kubeerako obuntu nga 120 naye kulikasa osoma subhanallah mirundi 33 maana osoma alhamdulillah mirundi 33 Allahu akbar mirundi 33 omaliriza nga alhamdulillah rabbil alamin nga kiggwa Allah abakuwamu empeera kiba kirungi okubeera nako naye si kyateeka okubanga osobola okukozesa n'engalo zo ku ngalo zo oba osobola nti subhanallah bwe batyo naye kiba kirungi nnyo n'obeera nako obulamu bw'essomero litambula litya abaana tebakujja nebagamba omwana w'omugenzi ebintu ebyokusomera abaana nti nabo basomera ku ssomero abaana abaliyo bampisa kati bo tebambuusa ebintu n'okubanga kati okubeera n'omuntu obeera nako gundi akantu akagamba naye kino nakikola nga tekiba kirungi omuntu oba omusumbuwa kati abaana tebakimbuuzangako tewavangayo omuntu yenna akuwuunawuuna ebyo tewali nedda alhamdulillah Supreme Sheikh abansoboseza ngezaako kyonna kyensobola soma ebitabo soma ebyoluzungu n'ebyoluwarabu kyenjagala future ebeere inshallah emyaka 12 nze Sesanga Anwar Muzata emyaka 12 somera kuba wa Supreme Sheikh naye atugezaako kyonna kyetusobola Allah tuwemu empeera tusaba nera Allah akiriza okusiba kwaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.